olw'obudde tugenda kuwa buli muntu kazindaalo kubanga obudde bugenze. Kansala Nakigozi naawe tusanyusa okubeera awamu naawe, kamwaffe yebazibwe. Edi Mutwe tusanyusa okukulaba n'abalala otambudde awamu nabo. Musumba Kayero Kalikeeko Kalulindi kanzijjeko mukadde waffe omulabirizi Musumba Kajoba ne maama, mukadde waffe Musumba Tayebwa, ssebo Musumba Daudi, mukadde waffe Pastor Sekitto, bakulembeze baffe mwenna mu ddiini, bakulembeze bannange, abakkiriza mwenna abasebo ne banyabo, Omukama mulungi ennaku zonna. Amiina. Kyasaanyi nnyo nti n'engeri gye tusimamu Katonda tugigabana ffe n'amadiini gonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo baganda bange. Kansooke neeyanze olw'okuyitibwa ku mukolo guno gw'ekitiibwa. Neyanzige naye si gwe mulundi nno ogusoose okumala emyaka nga 5. Nyina mukwano gwange ennyo bamuyita Gerard Mubiru asabira wano, naye buli kampu eya buli mwaka badde nga mpita kuva myaka nga 5, naye somehow olumu nesanga siri mu ggwanga nesibeerawo, naye nga mugamba olumu nja kubaawo. Nga Gerard agamba naye Bobi waffe tojjayo tukulaba masiraamu oli eri mubalokole naye ffe mu Advent naffe olina okumanya newaffe olinayo abakuwagira. So omwaka guno bwe nafuna invitation neŋŋamba ku luno nyina okugendayo era nengolola essuuti yange bulungi nnyo, mbeera n'amasuuti gange amalungi eyo. Kati munnange nga neetegekera mukolo naye omanyi tuba tupulaninganga n'Omukama naye akola ki? Apulaninga ennaku zaatuuka nga nfunye ebizibu nga sobola kubeerawo. Naye ne mugamba lazima nja kufuba ne we naaba mpenyera nzije nebaze Katonda kuba kati nyina more reason okwebaza Katonda. Naye n'olunaku lwajjo nalemeseddwa kubanga nabuludde mu ddwaliro nsaba okwetonda ne Mukama akola ebintu mu ngeri ez'enjawulo. Maliriza nzize wano newakubadde sijjidde mu nsuuti yange eri gye nali mpulaninze. Nsanyuse nnyo olw'okunyaniriza n'okufuna omukisa okusabako nammwe baganda bange. Nze no leero si kusaba busabe, omanyi ebiseera ebisinga ng'abaana b'abantu tusooka kusaba ne tulyoka twebaza, naye olwaleero njagala kusooka kwebaza Katonda. Nina ensonga nyingi nnyo okufaananako n'abantu abalala olw'okwebaza Katonda, naddala olw'ekintu kye tutekinga for granted, ekirabo eky'obulamu. Nze Katonda nsimatudde ebintu bingi nnyo ne ku mulundi gwena nsimatuse Katonda nsaasidde nnyo, ndowooza alina ensonga. Abamu ebibatta nze bindwaza bulwaza, ebimamenyako amagulu mpenyera bwenyezi, sikiteekenga for granted. Neebaza Katonda olw'ekyo. Era Katonda kati mwebaza bulamu, mpozi okumusaba musaba ampa okutegeera annungamye omukisa ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna gwabampadde okubeera omulamu ate ngukozese okumwesa ekitiibwa. Meme gwonoona kubanga bangi tebakufuna ogwo omukisa. Olunaku lwaleero nno Musumba David abadde abuulira, manye ebintu bya Katonda bizibu. Ng'abuulira omanyi Katonda akozesa abantu be, akozesa abaweereza be okwogera naffe. Kati olunaku lwayo Musumba obadde obuulira naye nga Katonda si gwayogera nga Katonda yayogera.
ate nga ayogera nange simanyi oba nammwe abadde ayogera nammwe yogera ebintu bingi naye nze mpikinze mu bisatu. Katonda akozesa abantu okwogera no tusanyuka ate mugamba amina, si byonna nti binsanyusizza. Omanyi Katonda amanyi okwogera naffe naye atugamba ebitusanyusa n'ebitatusanyusa. Naye wadde manyi nti atugamba ebitusanyusa n'ebitatusanyusa, kyemanyi nti byonna byatugamba tuba twetaaga obiwulira. So omusumba abadde abuulira n'agamba tova mu reesi topowaninga nakiramu emirundi mingi nga kati wendi mukatuliki nampulira eddoboozi ligamba ebyomukama yabyogera negamba Katonda ayogera nange mbadde nkyasanyuse gamba nagamba olina okusonyiwa nga pasita kiri ayogera yamanyi bwe mpulira kati nakiramu olina okusonyiwa. Nanzijukiza mama wange manyi ekamotya gye twakulira mu geto nga efujja eribeerawo olumu oba olwana n'omwana omwana nakuba oba ogenda nawe omubalula mama nakulaba nagamba tomukuba kyokka nga mama alabye nga bakuba naye nagamba tomukuba ngamba mama naye mama nange ankubye mama nagamba gwe tosonyiwako nekyemama muli naye era bw'osawundinze musonga naye ngamba oba oli awo Katonda yakusinga okutegeera naye wadde okuludinga ensonga eyo n'ogamba banakusonyiwa batya gwe nga tosonyiwa ekyo nekintuulamu era ekimu ku byenjize gwe kusonyiwa ate ensabire bannaye kuba oba oli awo bw'osonyiwa naawe oba n'ensonga oba ne moral authority okusaba Katonda okusonyiwa kuba ffenna tetutuukiridde. N'ekirala kyentute musumba otusabidde byonna bigwe bulungi, osabidde bonna buli omu byakola bigwe bulungi, ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu Kristo. Naffe byonna byonna bigwe bulungi nga tuli basanyufu nga tetweswaziza tetutwaziza nsi yaffe nga kwagala naye okusingira ddala kulw'obulungi bwa buli muntu. Message nze nga nze gye njagala okuleka baganda bange nga nva waggulu gwe mulama guno nagwo gunkuteko I will be a faithful steward. Mumanyi ogenda okusaba kati abamu ngaffe lwawo misingayo sande nga ziizo amaana ogenda mukyaki nomisingayo sande naye buli wogenda fe abalwawo gyosanga byonna byonna bibange bikulinza ebbanga lyonna. So kati fe bastewadi bakibonodde ng'omuwanika oba omukulembeze I will be a faithful steward. Ekigambo tuba tukyogera naye tuba tulina kimininga. Nsaba ffenna kyogere naffe naddala mu abali wano naddala abavubuka tuli kye tukola tukikole mu bwesimbu kuba buli omu gyali steward muwanika. Obuwanika usually muwanika yewa ssente baba bakuŋŋaanyirizaako ssente za bonna bonna gwe muwanika. Naye olumu abantu baba nga gwe bakuŋŋaanyirizaamu essuubi lyabwe era obeera muwanika wa ssuubi. Baba bakuŋŋaanyizaamu obwesigwa obeera muwanika w'obwesigwa. So kiba kikulu nnyo okugenda ng'omuwanika omwesimbu ng'omukulembeze omwesimbu. Omwesimbu ku ki? Ku ekyo ky'okkiririzaamu. Tuli maaso ga Katonda tatulagirangako kuwolera, tatulagirangako kuba bubi, tatulagirangako kukyawa. Ebibi byonna byonna abitugaana ate nga tukubiriza okutwala ebirungi era bye batugulira n'abasumba baffe buli kaseera. So nsaba Mukama tusaasire tubeere beesimbu ku ebyo ebirungi bituyambe mu buli kimu ky'okola. Oba oli musawo obeere oyo musawo omwesimbu, oba oli muvuzi wa bodaboda obeere muvuzi wa bodaboda omwesimbu, oba oli mubuulizi wa njiri obeere mubuulizi wa njiri omwesimbu, oba oli kiriina oba oli muvuzi wa takisi. Mu buli kyokola okikole n'omutima gwo gwonna n'obwesimbu bwo bwonna nga naakulaba nga ne Katonda gy'ali ne bamalayika gye bali nga bagamba oyo swipa mwesimbu, oyo muvuzi wa boda mwesimbu, oyo mukulembeze mwesimbu. Ebyo nze ndowooza bijja tuluŋŋamya lweyagalira omulamu bwaffe obw'ensi ate ne bwe tuba tufudde tugende mu ggulu Katonda nga twaniriza mu kitiibwa. Neyanza nnyo neyanzege okumpuliriza olunaku lwaleero mpozi manyi nti waliwo omulimu gwa Mukama okugenda mu maaso okugaziya kanisa eno
nsaba nzikirizibwe Musumba Kizito ku lwange ne ku lw'ekibiina kyenkulembera ekya NUP okuba ku kusiima kwamwe naffe tusondeyo miliyoni 2 ziyambe kunyumiza Mukama. Mwebale okumpuliriza Mukama bampere mu kusalasinga kyesogedde nti nyina ne muganda wange Musumba wadde yagala mbatizibwe naye ono muganda wange bamuyita Ivan